Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusikiriza bamusiga nsimbi ekya Uganda Investment Authority kikyagenda maaso n'okutondawo ebibangirizi by'amakolero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kinajjukirwa nti ekitongole kya Uganda Investment Authority kyakwasibwa obuvunaanyizibwa gavumenti okuzimba ebibangirizi by'amakolero ebiwerera ddala 22 mu bbanga ery'emyaka 5. Okusinziira ku Godfrey Semakula, amyuka akulira eby'ettaka mu Uganda Investment Authority, basaba ebitongole bya gavumenti okuvaayo okubadduukirira mu kuzimba ebibangirizi by'amakolero olw'ensonga nti abantu be baawa omulimu ogw'okulambula n'okukola enguudo mu bibangirizi baalemwa okukola emirimu obulungi nga n'ensimbi mu kitongole zaali ntono. Tubadde nti tufuna ba contractors nga Uganda Investment Authority nga tuba ne ssente ne tuwa ba contractors ne batukolera enguudo n'amasannyalaze ne tuwa ba contractors ne bagatuusa. Ne tugenda okwesanga, okay, nti kiri expensive. Ssente zonna tuyinza obutabeera nazo. Mu ngeri y'emu, Semakula annyonnyodde nti ebitongole by'amazzi n'amasannyalaze byayaniriza okusaba kwa Uganda Investment Authority okuwa obuweereza bwabwe kiyambe ku kuzimba ebibangirizi mu bwangu ddala. National Water bano ba investor bajja kuba bagasasulira amazzi, ekyo business. Kibangizi kiri wano, business weeri mu mutwale eyo ki amazzi. Wakati ng'Esoroti National Water amazzi twakwata ssente, National Water yatwalamu amazzi mu paaki ninge manyi ssente zijja kuvaayo. Amasannyalaze tugamba umeme kubanga is business mutwale eyo ki amasannyalaze. They put in money niye ba investment kubanga zijja kuba zikola kizijja. Ku ky'okutondawo emirimu, Semakula ategeezezza nga bannayuganda abangi abasukka mu 1000 bwe bagenda okufuna emirimu singa amakolero agasuubirwa okuzimbibwa mu bibangirizi by'eggwanga gaggwa ng'ekirubirwa kya gavumenti bwe kiri. Investor bw'aba akoze ng'atonze omulimu gumu aleetawo emirala 10 gye twandise indirect jobs. Ejo jijja gitya. Jijja nti singa mba nfunye omulimu tugabe mu roofings. Nja kujja nkole. Naye ka neetaagayo omukozi. Nja kugenda nzijeyo omuvubuka oba omuwala ajja nkolere. Nja kuba muwa ssente. Kale omuntu afuna omulimu mu bibangirizi bino ate atondawo ki emirimu. Kajije twagambyeko 10 mitono emirimu genda kubeera mingi. District ziwerera ddala 22 omusuubirwa okuzimbibwa ebibangirizi by'amakolero nga muno mwe muli Masaka, Rakai, Mbarara, Bushenyi, Kabale n'endala nga buli mwaka ebibangirizi 5 bibisuubirwa okuzimbibwa. Nga gavumenti eruubirira okulaba ng'eweza ebibangirizi by'amakolero mu mwaka gwa 2021 ebiwerera ddala 22 kyo ekitongole ekya Uganda Investment Authority kitegeezezza nga bwe batandise dda kaweefube w'okulaba ng'ekirubirwa kya gavumenti kitekebwa mu nkola. Mu bino batandise dda okugula amataka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwe basuubira okutandikawo ebibangirizi by'amakolero. Ku Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.